anga bino byetusazeewo kubanga tugesa era ebigenda okugesebwa essaawa yonna tugenda bigezesereza mu lutalo kubanga tetulina budde bwa kusooka kubeeraawo ate simanya tugende ate mu firing range n'ebiringa ebyo tugenda kubanga tubigezesereza wano ku muntu gwe bayita mukwano gwange omulasa ateekeddwa okubanga bw'atyo yefuma ekyamuleeta mu nsi yaffe eya Ukraine. Kale nno mbeera bwetu bwekyagenda maaso n'okubanga ewulugumira munda mu ggwanga erya Ukraine anti bino bijjira mu kaseera nga n'abasajja ab'eggwanga lya Russia amaanyi gabeeyongedde wakati mu gezaako okubanga bazuganyazuganya ebitundu ebiri mu buvanjuba obw'eggwanga lya Ukraine. Kaakati bazuganya ebiri mu Maserengeta ebiri mu mambuka g'obuvanjuba obwa Ukraine byonna abasajja bongedde okubanga mukwano gwange babizuganya wakati mu kutondawo embeera eraga nti tetugenda kubanga mukadde kano tujja enta mu kawoofu bwego tuliko obw'okulaba nga tununula eggwanga erya Ukraine. Ani anunula Ukraine? Russia eyagala kubanga enunula eggwanga lya Ukraine. Bagamba tulina okubanga tulijjamu abanazi. Kaakati nno n'abanazi bagamba atugenda kufaafaagana n'omusajja omulasa. Kati Zelensky bw'agamba nti bagenda kutandika okugezesa ebyokulwanyisa byabwe ekyakyogera ng'agezaako okubanga bw'atyo munywanyi kwegamba ali mu lulimi abasajja abalasa nabo lwe baakuusizza sabbiiti ng'emu n'ekitundu emabega. Weerabidde abasajja ab'eggwanga lya Russia bwe baatuuse okubanga bakwata Oreshiniiki n'efuuka amawulire nga bagamba tutandise kati okubanga tugezesa ebitereetebwa bye twali tetwetaaze kugezesereza ku ggwanga lya Ukraine. Naye abasajja batusikiriza nga tetukyalina option endala yonna wabula okugezaako okubanga bw'otyo nno munywanyi twebeereramu ne tugamba nti banaaziwulira. So nno bwe gute bwe guli nga ne Zelensky bw'atyo mwene avuddeyo n'agamba naffe tugenda bigisa ate nga tugezesereza ku musajja mulasa ajja kubanga bw'atyo akiwulira. Bino byonna mukwano gwange bikyatambudde nga bw'oyongera okubanga bw'otyo mukwano gwange obigoberera naye nga bwe tufunye n'amawulire nga abasajja ab'eggwanga lya Ukraine batuuse okubanga balumbirako ddala munda wali mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation. Abasajja otegedde ngamba ab'eggwanga lya Ukraine basitudde drone ne balyoka bazitunuzaako mu direction y'omusajja omulasa atooza tezigenze ne zibatula. Amawulire gatulaga abasajja basobodde okubanga babatula ate kimanyiddwa oba kino kiri part of okugesa ebyokulwanyisa ebijja omusajja mukulu Zelensky kwatuuse okubanga mukwano gwange alaalika oba kino just kifaanananga ebyo ebya bulijjo byabadde batandika okubanga bakola munywanyi ne balumba ne batuuka okubanga bakosa ebyokwelinda eby'eggwanga erya Russian Federation. Wabula nga Ukraine tennaba kubanga bw'etyo erumba munda mu ggwanga lya Russia tusoose funa amawulire nga kyekitundu ekimanyiddwa nga Kurusiki ekyo kiri munda mu ggwanga lya Russia Zelensky yalumba ekiri eyo batugamba kisa kinegula ekiri eyo kifumba mutuku. Abasajja bongedde okubanga batwalaganya amagi ga Zelensky abakomanda bennyini abamagye ag'eggwanga lya Ukraine abasajja bapigana gye bagezaako okubanga bakomplaininga ne bagamba nti ebyadda tetumanyi kikyatuleetesa wano. Lino si ttaka lyaffe yeno gye tuli mu ggwanga lya Russia naye okulaba nti abaana bapiganagi bafiira wano mukwano gwange nate ku ttaka lya Russia nga tebafiiridde ku ttaka lyabwe ery'eggwanga erya Ukraine awo ne tulabira ddala nga ffe abeeriddemu olukwe. Kale ogwo bwe gutyo bwe guli naye nga kati batugamba ng'omulasa ng'emabega weriyo abasajja abacekiine beeyambisizza nnyo endeege ne zitandika okubanga zirumba n'okwokya ne zitandika okubanga zookya enfo ezo ez'enjawulo ezituubagiddemu abasajja ab'eggwanga lya Ukraine bamala okubanga babayisizzaamu eggaali owa Ukraine nkubulidde naye n'alyoka asitula ebibye n'agamba abalasa atugenda kubanga tufaafaagana. Balumbye ekitundu bakita Ryazan nakyo jja kisanga munda mu ggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga erya Russian Federation era ngeno batulipotingidde mukwano gwange explosions ezimu zituuse n'okubanga zisemberera nate airbase y'abasajja ab'eggwanga lya Russia ate bakubye airbase ya Russia naye batubidde ku kyama wano nti okulirana airbase ey'omusajja omulasa bano abaana ab'eggwanga lya Ukraine gye batanudde okubanga munywanyi wange balumba. Ndaba wana amawulire galaga crash site ebaddemu downed drone eno ye drone ya Zelensky ekubiddwa abasajja abalasa mu dish gye bayita Korobinski batulaga wana amayumba g'abantu lwakiri nga endabirwamu zituuse okubanga mukwano gwange zaatika yatika
kwegamba olw'amaanyi ag'okubaluka kuno okubaddewo nti explosion ebadde y'amaanyi era nga bw'atyo omusajja mukulu Paveli Malkov ye gavana w'ekitundu kye bayita Ryazan munda mu ggwanga erya Russia agambye nti alhamdulillah tewabadde muntu yenna bw'atyo mukwano gwange yadde akoseddwa. Ministry ey'ensonga z'ebyokwenda bya ggwanga lya Russia etugamba Zelensky yabasindikidde budroni bubadde 35 nga buno babusindise mu bitundu ebyenjawulo Syrian yokka wabula batugamba obumu ku buno butuuse okubanga bubadde mu direction butuusa ku gye bayita Diaghilevo Air Base. Bwebwe bukubiddwa ne bakugamba nti gye bugudde bwabadde walinaanye airbase y'abasajja ab'eggwanga lya Russia eryo lye bayita eddwaniro ggwanga lya Ukraine gye bakyeyongedde okuba nga bazzeefumita n'abasajja abaggwanga lya Russian Federation. Tugende Middle East nayo gye bitanaggwa. Mawulire okuvaako mu bitundu mukwano gwange ebya Middle East tugenda gatandikirako mu luwannando lw'e Gaza lwakiringa bulijjo. Eno mmala okuba nti nkutegeeza nti ekitundu kye bayita Nusayirati ekyo kaakati bafumbya miyagi ate bw'otuuka mu bitundu gamba nga ebiri mu mambuka ag'oluwannando lw'e Gaza. Eno batugambye mukwano gwange yo akwazirana kokka nga abasajja ab'eggwanga lya Isirairi omulimu bakyagukola ogw'okugezaako okulaba nti bafuutiza asaako n'okuba nga lwakiri basindiikiriza Abafirisuuti abawangalira mu mambuka ag'oluwannanda ababerenge batyo mukwano gwange bavaayo bonna. Akati no tulaba baabano 6 battiddwa oluvannyuma lwa drone etuuse okulumbagana Kamal Adwan Hospital eno eri mu kitundu mukwano gwange kya luwannanda lw'e Gaza mu bitundu eby'e Baiti el-Lahiya. Eno gye batugambidde ng'omusajja bw'atyo ow'eggwanga lya Isirairi ajafunidde obwetaavu n'agamba nti eby'eddala leka ggwe tulumbe naye leka tumale ogendako e Nusayirati awali refugee camp. Abasajja bakulu batubuulidde wano sebo basobodde okubanga balumbagana ekifo Food Distribution Center. Abafirisuuti gyabadde bali mu kubanga basembera gyabadde mu kukuŋŋaanira okusobola okubanga bafuna kawunga bafune ku ŋŋano n'ebiringa ebyo ebitambuza obulamu obwa bulijjo. Anti emmere bw'etuuka okubanga eyingira mu luwannanda lw'e Gaza abasajja ab'eggwanga lya Isirairi tekibalabikira bulungi naye nga tebena kyakikolera naye babeera bagikkiriza okubanga bw'etyo eyingira lwakiri baagala ne batondawo akatiisa wano mu kugigaba era kankutegeeze nti babiri battiddwa era tulaba wano mukwano gwange 17 bisago munnanga abadde bakuŋŋaanya okubanga bafuna ku mmere ate omusajja n'atuuka okubanga bw'atyo n'abalumbiddewo. Ekitundu ekirala bakiyita eky'emagazi kino nakyo batulaga ng'omusajja ow'eggwanga lya Isirairi atanudde okubanga bw'atyo mukwano gwange akirumbagana n'agamba nti mumusaaga n'okusaaga muteekeddwa okubanga mukinnyonnyoka tukyabagunda nnyo. Ye musajja Omuyudaaya luwannanda lwa Gaza lwakyeyongedde okubanga bw'atyo mukwano gwange alufuntula nno bw'atyo nga bw'ayagala. Ne tugenda ate mukwano ku nsalo wakati wa Lebanon n'eggwanga lya Isirairi. Bano nabo ebyabwe tebinnaggwa kyenjagadde obeere ng'omanya abantu ba bulijjo bazzeemu nga bwe nakubuuliddeko mukwano n'olunaku olwajjo okubanga bakawa batwawa nga ntulege abantu ba bulijjo ngambye abazzeemu kati ate okudda okubanga bwe batyo nno basibamu ebyanguwa. Abantu bagezaako okubanga bambi banoonya bulamu naye abavudde mu bitundu ebyenjawulo ebya Isirairi ne bagenda mu bitundu by'omu mambuka n'abavudde mu bitundu bya Lebanon ebyenjawulo ne baddayo Maserengeta bonna kati batuuza yalukugunya nti bagamba ebikompula bizzeemu okubanga biwulirwa naddala omusajja mu Hizbullah bw'atanudde okuddamu okubanga bw'atyo yeesasuliza ku basajja bano ab'eggwanga lya Isirairi abatuuse okubanga baddamu okukola olumba mu Maserengeta ga Lebanon. Kaakati embeera bw'etyo eyongedde okubanga ezibuwaza nate obudde era ne butuuka okubanga buddugalirira Abayudaaya ababadde bazzeeyo mu mambuka g'e Buyudaaya ne bannansi ba Lebanon abadde bazzeemu okubanga bamaamira ebimu ku bitundu ebiri mu Maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Kale awo Netanyahu gye waaviirayo n'agamba wetulabira embeera nga eyongedde okubanga bw'etyesoma nti abaana bano aba Hizbullah tebannaba kubanga beemenya era ng'amaanyi bakyageewulira awo ngenda okutandika okubanga nduumira buto Lebanon atuddemu okubanga tugisalako. Tumala okuvaako nate matwale mukwano gwange mu bitundu bino ebya Middle East nsaasire mala okubanga nkuzzaako aggwanga limanyiddwa nga erya South Korea. Ab'e South Korea mukadde kano obudde bugenze okubanga bwewerekera ebintu nga si birungi eri abakulembeze b'eggwanga lino. Atolooza Defense Minister yeeta atuuse n'okubanga bw'ati alekulira alizayininze
agambye wano wetutuuse wano ekintu bajja kirivula nga nkiri munda bagambe nti nze omu ku be balivula aleka amale okubanga bwentyo ŋŋendako ebbali n'olwekyo ekifo nkitadde sikyali defense minister okuva n'olunaku olwaleero kankutegeeze mukwano gwange gye byavudde president Yoon Suk Yeol ono yakulembera eggwanga erya South Korea olunaku olwajjo ng'atandika okweyogezayogeza ebigambo ebitatuukana atalangiridde martial law batuuka omubuuza evudde ku ki okutuuka okulangirira akaseera akakazigizigi mu ggwanga n'ogamba nti kati n'amateeka ge tulamuza ga kinnamagye otegeeza ki awatali mbeera yonna esoma ekyo lwaki olangirira martial law munda mu ggwanga erya South Korea akati bw'atyo president Yoon Suk Yeol wakati mu mubuuza nga talina ansa yatandise kubanga bw'ati abutika matama akati munnanga ababaka mu palamenti y'eggwanga erya South Korea nga bakimusaako ne bamugamba nti naye gwe osaaga n'okusaaga katumale okubanga twetutereza eggwanga palamenti teyatudde teyasazizzaamu okusalawo kwa pulezidenti neetuuka okubanga bweti ebya martial law babijjawo nga palamenti ate eri palamenti erina amaanyi va ku zina ezammwe nga nemunaaba musalawo alwakiri osooka kuba kasimu kaakati muzeeyi babadde bagamba eba tekiikunyiize omuntu omu yakwata ekintu kyennyabula twasomanga abasajja ba Metternich abasajja ba Otto von Bismarck osaaga n'okusaaga abantu nga batyanga ba Metternich nga oli batugamba nti nga ne boba oyasimudde omagamaga oba mpulidde omukulu naye ng'omukulu ekyamazima ali bunaayira naye yatondawo embeera kati osanga ne palamenti nga tennaba kubanga bweti eyisa bbago soka kugenda kumbuka okulya kati muzeeyi tubadde tuteesa tukkirize era waolaba tamatidde nga abayita mujje tugendeko ekyankwansi nga bateesa kati palamenti mu South Korea tebiriiyo pulezidenti asalawo palamenti n'ebisazaamu bwe yamaze palamenti okubanga esazaamu bino ebya martial law ne bagamba ate mwategedde pulezidenti alina okugenda agende ekisiraani mbwa zakukyala afugaani oyo tayina kutufuga nga byakola byakyana kitoowo byakyalo nnyo era wetwogerera bino nga ba opposition balukumyemu mu kulukumamu nkubuuliddeko mukwano gwange gwe atugoberera bagamba nti pulezidenti waaba talekulidde tugenda mujjamu obwesige just kukola bukozi kino ekyokulangirira martial law nga talina gwe yeebuzizzaako olw'okuba alina obuyinza kati bagamba bujja kutuuka ku makyatunde n'eggwanga lyaffe lifuukeemu ku states ezikola eggwanga lya Amerika nga Trump bwe yagambye n'aba Canada mufuukeemu ku states ezikola eggwanga lya Amerika kati bagambye katutandike kati mukwano gwange ebiteeso byaffe ono ateekeddwa okubanga bw'ati aggyibwamu obwesige kale nno olwo tugenze eri defense minister gwe bayita Kim Yong-hyun ono agambye nti bannange I apologize for causing confusion njagala okubanga mbeetondera mwennanga eggwanga neetondera palamenti yakuno neetondera bannansi mwenna olw'okutondawo embeera ebatabudde eyo confusion nange mbategeeza teyabadde yange nange nalabiddeawo ng'omukulembeza ŋŋambye President Yoon Suk Yeol yangambye tugenda kulangirira martial law nemugamba nti bwe kibanga bw'ogambye mukama wa kamanda ate tunagamba kisebo n'olwekyo bannange sinza avunaanyizibwa kale nno bw'atyo defense minister Kim Yong-hyun n'alyoka asulawo tawulo olunaku olwaleero n'agamba byonna ebyabaddewo pulezidenti bye yalangiridde nze kambyetikke ku mutwe kanfuuka omunyaki kwegamba lwakiri mbeere nga nze afiiriridde ekibi ekyomukulembeze eggwanga naye mu nsonyiwe akati nno bw'atyo omusajja mukulu yagenza akati pulezidenti yakyakiremu bamugambye tugenda kumala gakibuukamu kino bwaba togenda kumala gakibuukamu ojja kutuuka okubanga bw'oti obinnyonnyola watuuka ddi okubanga wewa obuyinza obwenkomeredde otuuke n'okusalawo ssebo okwagala okubanga bw'otyo munnanga ogikola ssebo okutandika okubanga bw'otyo olangirira amateeka agatakola makulu lyeryo neggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga erya South Korea bino jjukira bigenza okubanga bijja ng'olwedde mu gavumenti munda mulimu obutakkaanya naddala abamu ku bannabyabufuzi abadde batandise okubanga be batyo nno batondawo ekibeerabeera nga bagamba twandyagadde nnyo okubanga tutegeera America presence yayo wano etugasa ki ng'oggyeko okubanga buli kadde yeesatula embeera neetuuka okubanga etuteeka mu mbeera kwegamba ey'obutakalugana n'eggwanga lya North Korea Abamerika bano batugasa ki kati mulimu abaagala oluggulira ku pata nga bagamba nti agende akati nno munnanga bagamba nti agende amaloboozi gabadde gigali naye nga gakyali matonotono kati bano bagamba nti Omumerika abeewo nabo nga gye bali bagamba nti mukyasagana okusaaga talina gy'alaga
era bwetyo mukwano gwange eggwanga limanyiddwanga erya South Korea jjo kubanga bwotyo osanga bino nno babyogera naye ng'ate ye neighbor amanyiddwanga mukwano gwange owa North Korea obudde buno ali mu kubanga awagabuwaze awaga agamba kyekyo musaaga n'okusaaga omulasa agenda bakuba omwana Kim Jong Un akulembera ggwanga lya North Korea agambye nti ekyadda lutuuse olunaku olwaleero ensi ejjudde obwenkanya yeetaaga okubeera emabega wa Russia twetaaga okuba nga tusapootinga Russia esobole okuba nga bwetu yeerwanako balina right to defend themselves nga bamaze okuba nga bakikakasizza nti amawanga amabebbere agasazewo okulaba nga bwe gatugakola olukwe okuba nga muneegabazoganya akati Kim Jong Un bw'ati agamba tujja kubeera mabega wa Russia ebbanga lyonna tugenda kubeera mabega wa Putin ebbanga lyonna okuba nga tumusapootinga paka kukakasa nga lwakiri waliwo embeera egenda okuba nga bwetiyoleka nti bonna abalyolyomya ab'eggwanga erimanyiddwanga erya Russian Federation bateekedde okuba nga batuulibwa ku nfeete bamuyita Kim Jong Un kale Kim nga yakamala okubanga bwatyo mukwano gwange abyogera neetaaga okubanga nkutegeeza India na ggwanga lya Bangladesh aye tebazzeemu okwagala okubanga bazeefumita naye nga tukyali mu lutalo lwa bigambo bakyazeefumitira mu bigambo kati tebannagenda mu bikolwa omuyindi agamba nja kubalula omubangalaayi amugamba gezaako nkuyiwa ebinnyo osaaga n'okusaaga banneighbors India neighbor wa ggwanga erimanyiddwa nga Bangladesh kati ono agamba nja kusabula nja kuyiwa obwongo ono amugamba kigezeeko nja kubanga nange nkwasa ettweryo kakati kyani kya muyindi kyani kya mu Bangladesh abasajja bakulu nga batugamba ebigambo bitandise kati okubanga mukwano gwange bigoberezebwako ebirala era tulaba wano mukwano gwange nate okwekalakasa nakwabamu ku bantu mukwano gwange bagezaako okubanga lwakiri nno beerwanako nga bagamba nti bannanga abasajja bakulu bano balina engeri gye bagenda maaso n'okubanga kwegamba batulugunya Abahindu olaba mu Russia ekyamutwala mu Ukraine n'agamba nti abantu baffe aboogera Russia mu buvanjuba bwa Ukraine mubatta mubatulugunya tujja kujja tubataase kaaka kino kyekiri wanene Bangladesh nkugambye beekalakasa nga bagamba nti omusajja kyakola bano Abahindu ekyamazima kiraze wala nnyo kati ojja tuuka okubanga weekennoonya olunaku olwaleero nti waliwo omu gwe bayita mukwano gwange Sheikh Hasina former Prime Minister Sheikh Hasina yadduka Bangladesh oluvannyuma lw'abantu okubanga batyo mukwano gwange batondawo ekibeerabira ne bagamba eto tukyamwetaaga bwe yadduka emisinde yaggukira mu ggwanga lya India Sheikh Hasina kati awangalira mu ggwanga lya India era batugamba gyasinzira nga ne gavumenti ya Buyindi nayo nga emutembeeta mpolampola ne bagezaako okubanga bakuma omuliro mu ggwanga erimanyiddwa nga Bangladesh okwagala okutondawo uprising obukulembeze obw'eggwanga eryo abatuuka okubanga mukwano gwange babutwalaganya Bangladesh bwetu wekutandika mpolampola ng'egamba tetugenda kubanga tukkiriza interference yonna okuva e Buyindi ng'eruubiridde okwagala okutabangula eggwanga lyaffe erya Bangladesh era senga mukikola kakati ate ne weesanga Abahindu abali mu Bangladesh bagamba mbu batulugunyizibwa mbu batulugunyizibwa kati Sheikh Hasina ng'asinzira mu ggwanga lya Buyinde batugambye nti yeegatiddwako eddoboozi ly'Abayindi ne bagamba tetugenda kubikkiriza abantu mbawe demokrasiya waabwe balina okweyogerera abantu ABCD ne kitondawo natokuma ogutaaka mu bannansi ba Bangladesh Bangladesh we yatandikidde neegamba gavumenti y'eggwanga erya Buyindi nti poliisi mwandibadde nno mufa okusingira ddala kwebyo ebibakwatako naye we muneesiba ku by'ensi yaffe emanyiddwa nga eya Bangladesh ebyaddala mujja tuuka okukifuwa nga mukizza munda tujja bakuba kati omuyindi abagamba tujja bayiwa ebinnyo n'oli abagamba temusobola gwe tukumanyi tolina kyosobola ndese bali omukwano gwange bakyakayagana koza ate embaga za kyenyo nga amawulire mu nsi mukwano gwange gakyali mu ddala weebale nnyo kubanga bwoti okyatambudde ne muzzukulu wa Kasujja kikola nnyo bwe nsooka okutegeeza mu butongole nti Mulasa Habo Center weebale nnyo waliri mukwane Kawempe Mbogo oyitangayo n'ofuna obujjanjabi obwenkomeredde ofuna obujjanjabi ng'oli 10 ku kinnaakyo ku shuwa obeera ku shuwa anti akati mukwano byenzunze mu basawo ebbanga libadde ddene akiggwa lunaku lwaleero genda obasindire ennaku yo ku kisenge ekyo bakukanika olyoka owulire bano bakanika omukyala ne bakanika n'omusajja
ashhadu an la ilaha illallah. Obuzanga gundi eri yakirabye ku mwana wange. Mu abakyala bagamba feeling nange simanyi obanna baki. Kyokka taata w'abaana zigola bamwagala 10 ku kinna. Kyo toyina ky'oŋŋamba ku ye. Naye feeling nange simanyi. Ate buli lwankwatako ngenda okuliranga nze naawe. Obulamu ate bwekyanga bwekyanze. Kati simanyi kyenna mugende senga namata waali. Wali mu bamulasa abu center agenda kubanga bwati akubulira ekyokola eddagala balirina. Omusajja twagambye guno omulembe kati guno omutebi guno twagala omulembe guno abantu mukulukutenga bwe kyali ku mulembe gwa Muteesa. Omulembe Omuteesa abantu nga bakulukutanga bajjajjaffe ne bakitaffe katudde mulembe ogwo nga bamulasa bo center be batuyambyeko. Jjukira musajja mukulu oyinza okubanga wakozesa ku nkola ey'okwezanyiikiriza naye tewakimanya bambi nti kyali kireeta obulabe mu performance y'omu kisenge. Kyova olaba kati ofuna obwetaavu n'olabanga n'okwewaga weewaga n'ogamba leero kyengenda omukola bw'amala okujja ate ne watabaawo kibeerawo kanga nti wabandoga nti bwali okola ebyo mukwano ebyokwezanyeekiriza obwongo bwo wabuseetinga mu kirala wabuseetingira eyo kati wano kyova olaba nti vibe ebola kati genda bakuwa eddagala package bagiyita majegere yebaamu mukwano gwange byonna ebigenda okusiimulamu akakica eyajja n'ebya masturbation byonna oddemu okubeera omusajja ali ku nnomo era nga mukwano gwange n'abatuuze nga basiima abasajja bafuukafuuka tugamba genda opufune Prostalife eyo doozi kabejja. Abalina obulwadde bwa alusa zikulumye zikumazeeko emirembe zikulumisa omugongo zikulumisa ekifuba zikuleetera okuba nga ofuluma musaayi buli lw'otuuka ku level weebereremu kubanga ekizimba kiba kisambye eddagala. Bano abasajja balina eddagala bamulasa habu center abalina amaaso agaliko ekifuna agaliko mukwano gwange ensenke eddagala balirina bulwadde bwa haniya sijja kwemenya kimanye nti bakula ne delivery. Kawempe mbogo tebakubuzeeyo kyamira ku poliisi y'e Kawempe bakubire basobola n'okulikuleetera bali ku 076 20 97 12 076 20 97 sembyayo 12 ne ku 0759 ojja kwongerawo 26 56 sembyayo 16 075 26 56 16 ojja kubanga bwoti munywanyi wange bafuna kale katukkiriziganye bobaka kambu 2 buviye mu ddiro nzije twongere okubanga tukulukuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo abebitiibwa nga nsinzira wano ku Radio PAL FM twala omukisa guno okubanjulira programu yaffe eyagonjoka omwaka guno 2024 tetandika ng'ennaku z'omwezi 14 Desemba mpaka 28 Desemba inshallah. Wajja kuba programu ez'enjawulo mwe tusuubira okuba nti abaana baffe bajja kufunamu obukugu obw'enjawulo. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum. Gonjoka ne PAL FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Beera mwangu wandise omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 59 12 15 oba ku noti 7 noti 35 455. Gonjoka awagiddwa Macdon Snacks, Ship with Us ne Itihad International School. Ne bitegekebwa 17 PAL FM ekuli omuntu wa bulijjo. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune Aljannatu Ghaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 881 63 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 884 72 44. Aljannatu Ghaya. Mulungi habojeli Amigasiga Stoptuka Nokwetakla Surangirulungi Mulungi Ambadolu sisurupya wabula ab'amaka gange kati basanyufu okuba lwe twazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
Eddakiika zino ndaba ebula 27 kukoona ssaawa mukwano gwange 10 ez'olweggulo olunaku teweerabira nti lwa Wednesday. Leka mala okubanga nkujjukiza bannange olukuŋŋaana gaggadde luno twatandise dde okubanga tulwepikira. Uganda Preachers for Islamic Dawa Association UPIDDA be bategese olukuŋŋaana lw'enjiri oluggalawo omwaka 2024 wano mu Uganda wali ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba okuyingira kwa bwereere eri buli muntu yenna. Tuyita bannayuganda mwenna okujja mu lukuŋŋaana luno mu bungi abasiraamu n'abatali. Lwakutandika ssaawa 3:12 tusooka n'emizannyo egy'enjawulo omuli okusika omugwa wakati w'abawulu n'abafumbo ate n'okwejjukanya ku bikwatagana n'obufumbo n'ebirala. Omulamwa ogw'omwaka guno gugenda kutambulira Kurani Bible kitabo ki ekyava ewa Katonda. Oluvannyuma tujja kumanya ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Yesu ani nannyini mulembe guno kubanga bombi bannabbi ba Katonda naye guno omulembe gwani ati bamaseeka abanaabaawo kwe kuli Seeka Ibrahimu Ssenyonjo, Seeka Mutebi Abdul Wahab Kiboko, Seeka Abdul Aziz Gamusi, Seeka Muhammad Haruna Sheikh Ibrahimu Kirabira ne Dokita Bosa. Soba pasita akujja kubako Fred Sirada, Pastor Commando Moses ne Pastor Kimera n'abalala bangi. Mujje n'ebitabo ne kalamu bino birangiddwa aba UPIDDA. Osobola okwogera ne omutestesi ye Sheikh Muhammad Bukenya ali ku 075 29 54 asembyayo 27 oba yogerako ne Secretary Abdul Aziz ku 0703 88 72 sembyayo 60 era ebisigadde bijja kubanga mukwano gwange nabyo nga bimanyika bulungi ddala. Kakati ekyongomazo kitegeera nsaasira nkutegeeza aba Ship with Us. Eno kampuni eyesigikamu okubanga batusaabaliza ebyamaguzi mu bwangu ddala babijje China ne bitusanga e Mombasa mu nnaku 17 bive Mombasa ne bitusanga e Kampala mu nnaku 3 ate nga gwayagala okuleeta konteina ennamba bakuyamba nnyo naawe yegatta ne banno mu kye tuyita groupage bakuyamba emaali n'etuuka. Atuweereza ssente China ne tufuna ne basuppliers abatuufu e China n'okulambuza obutale obutuufu e China tukola ne clearing ne forwarding. Kale nno basange ku Master Plaza okulira na hotel okulina na Equatorial Mall obafune ku 070 46 16 sembyayo 9 bali ku 070 46 16 osembyeyo 9 bo bannaffe aba Firdaus Hijja and Umrah Service ojja basanga nakasiro okulira na Steel and Tube abategeeza abalamazi bonna nti okuwandika abanaakola hijja omwaka ogujja kwatandise n'abanaakola umra ey'omwezi guno gwa Desemba mujje mutwegatteko mwe tujja baagaza obukadde buna kitundu zokka zimala nga tukutwala mu hijja nga tukusuza tukutambuza tukuliisa olwo ate tukulambuze n'ebifo mukwano gwange ebyenkezo. Aba Firdaus bakubire ku 0778 64 91 66 ne ku 0786 49 16 sembyayo 6 mu 6. Aba famire y'omugenzi Haji Asumani Kalule wali Zirobwe nga bakulembeddwamu mukulu waabwe Ajjati Maimuna Nakito abajjukiza abatuuze b'ebitundu eby'Ezirobwe Kabulanaka Ajjanda Sako n'emiriraano nti eddwa ya maama waabwe namwandu w'omugenzi Haji Asumani Kalule Ajjati Nabisubi Masitula yakusomebwa ku Lwomukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 7. Eddwa ejjatandika ssaawa 4 ez'okumakya n'olwekyo babasabye buli yenna mukwano gwa famire ya Haji Asumani Kalule okubeegattako ku lunaku olw'omukaaga sabbiiti eno atusobole okubanga bw'otyo mukwano gwange eddwa tugitambuza bulungi. Kale tukkiriziganye obudde buno katono nnyo nga njala kubanga nkutwale okukifaako mu Syria genfuna siga emalungi ennyo search naye katumala okgenda ku bannaffe aba Fresh Mind International batwala mu mawanga g'ebunaayira eyo. Opportunity ogifuna lunaku lwaleero n'osobola okubaako mukwano gwange naawe ensimbi okwate ku dinaali okwate ku liyaali okwate ku paawundi kwegamba osobole okubanga bw'otyo obaako emirimu gy'okola. Mukama wange nkulamusizza. Kale sebo nange nsanso kusanga mukama wange. Amina soko buze ku bannayuganda. Bannayuganda mwenna abaweza PAL FM nsanso nateera okubeera nga mpeereddwa omukisa guno okujja njogereko gye muli
akasera kadde kayiseewo kabadde katambudde naye omanya buli lwotulaba oba lwotulira ku mpewo muba mufumbye ne bijja omanya tulinawo ekiduduma muzze kusoosotola tuzze kusoosotola kati njagala otegeeza eggwanga kakyaka kapya kali mu fresh mind. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Abawuliriza ba PAL FM tubebaza okubanga twekumidde ku mukutu gwaffe guneeno abafunye ebirungi tujaguza nammwe abayina embeereza okusomoozebwa mu ngeri emu endala era namwe tubasaasira ne tusaba Mungu abeere nga abagumya era abeere nga abayisa mu kusomoozebwa okwo kwe mulimu tusigale nga tuli bagumu. Fresh Mind International ffe tuli kampani etwala abantu wabweru okugenda okukola. Esebo tutwala mu nsi yonna ababeera omulimu ye license gye tulina mu mawanga wonna kasita wabaayo omulimu kasita wabaawo omulimu nga gavumenti yawa neegukkiriza tubeere nga tugukola ki tutwala abantu tukutwala ba mu America oba Canada oba luddawa. Okay. Kati olwaleero ekituleese tulinawo emirimu ate nga ku luno gino amanyi Mr. KALULE abantu babeera batugamba banange museera mukola mutya naye ku luno guno gwe tuleese kuluna atagende Dubai atagende Abu Dhabi naddala omusajja mwina munaje Dubai tugirina tulinze kati kuwulira tulinayo omulimu gwa security guard Dubai Abu Dhabi. Okay. Omulimu ogwo nga interviews genda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi guno gwa December. Era nga twagala abaana ab'obulenzi abaana abo ng'oli muyigirize Catholic Senior 4 okay. ng'olina obuwanvu bwa 45 ne inchi nga 7 omumpi taakole omumpi munange omumpi tulina ejaabo gyegiri katusooke negino ejaba security tusooke ne security twagalanga muwanvu mukko 45 ne inchi nga 7 okay. Abe ba Dubai abagenda Abu Dhabi twagala inchi 5 okay. ne 45 ne inchi nga 8 okay. N'okudda waggulu naye nga owasomako n'otuuka mu senior 4 n'okudda waggulu gwe yaliko mu nsi z'Abawarabu waliko Qatar, Saudi, mu UAE mwennyini n'ensi endala ezo nga wali okola omulimu ogwo ate gwa advantage gy'olina nnene nnyo kuba gwe tujja kutunawo tunozi ku mpapula nga tukwasa contract okay. nga gw'osayiringa oyo ebyanguwa oyo kijja kwanguwa kubanga oyina experience bali gye basinga okukola ki okwetaaga. Emirimu egyo nga bwe nkugambye gino gyegiri gita emisaala Dubai miliyoni zo 2 omwezi miliyoni 2 nga baziwanze mu Uganda nga musaala nga baziwagwe KALULE musaala abagenda okukolera Abu Dhabi tutandikira miliyoni 3 kudda waggulu mu Abu Dhabi gwalina experience kengeza waliko security guard e Qatar waliko security guard mu Dubai mwennyini oba Abu Dhabi oba mu Emirate yonna gwe twogerako yalina gafu experience gwe sente zigenda kutandikira miliyoni 3 kitundu kudda waggulu kubanga experience bagikola ki bagyetaaga. N'olwekyo gwe omuntu yaliko mu Dubai nga wadde ng'olina certificate eri expired yaggwako wakolerako Abu Dhabi wakolerako Qatar jangu n'ebintu byo ku lunaku olwo jangu n'ebintu byo tugenda basunsulamu mmwe ebyamwe bagenda kutunako obutunuzi awo oba okyalina ne ID gye wakolera mu nsi gye wali oli ID ey'oku mulimu wadde olina photocopy nayo giteekeko okay. Ekiba kisula amadaala ago ate bw'obanga experience yali ya myaka mingiko wakola emyaka 4-6 olwomanya bayinza okutwala nga supervisor. Ate ba supervisor omanya sente zaabwe ziri miliyoni 5 kudda waggulu. N'olwekyo campaign eno weeri tugenda kuyiwa abaana twagala abaana 200 Bannayuganda abaana ab'obulenzi 200 kati bwe tuva ku mulimu ogwo ne tubaayo buli lwakusatu tubeera ne interviews eza cleaning zino nga z'abaana bawala n'abaana ab'obulenzi. N'emirimu gyaffe giri emirala emirimu gyaffe emirala omuli omulimu gwa waiter waitress n'abakyala baagala ogenda mu Saudi nga ba housemaids
najjo emirimu egyo tubeera najjo olina kujja ku ofisi yaffe nojja kumpewo ku ntunzi obutayogera buli kimu kimalayo naye tugenda bawa enamba z'amasimu era tubalagire ne ofisi weeri ojje ku ofisi buuza nti nze nawulidde ekirango ku PAL FM nawulidde manager ku PAL FM gwe yenna anaatuuka registration wange olinga atuuse gwe bw'ogaana nakuwulidde ku PAL FM nzize ku registeringa ngenda kwetaba mu interviews wayogedde registration wange omubajjeeko gwogenda mubasasulira nze ngenda omusasula ekitegeeza kino kirimu nti first come first serve ennyonyi enkeze eri olusiringanyi n'olwekyo yenna anajja n'ogaana nakuwulidde ku PAL FM bagenda kulaga ofisi yange weeri ojja kujja ebisigadde tubyogerera eyo era tubenga tubimaliraawo kitusinga okwagala twagala abaana bajje babenga tubatwala bagende bakole kubanga omuntu akola yasobola okulaakulanya ensi n'okulaakulanya ne famire mu buli ngeri kati omuntu agala kubuuza tugenda basangawo aba fresh mind tusangibwa Mengo emabega w'essomero lya Sapolo Kagwa Primary School abasinga obungi bafunamu okubuzaabuzibwa kuba Sapolo Kagwa amasomero agali abiri abalina campuses bbiri waliwo eyawana e Bukesa era n'oluguudo lwa Sapolo n'olugenda e Bwayise neffe tuli Mengo abasinga obungi bamanyi owa Kaliga Road okumpi ne Fa House ne waliwo akatale waliwo ne Shell petrol station byombi bitunde mu ssomero lya Sapolo Kagwa Primary School so omuntu awetera kumpi ku kikomere kya Sapolo Kagwa waliwo ne kakalina n'ekipande kyaffe weekiri otambula mpola waliwo meters nga 4 okutuuka ku office bw'otuuka mu luguudo bw'okwata oluguudo olwo olina kugwa mu lulala oba tonnagwa mu lulala omanya tonnatuuka ofisi yaffe ebeerabika ebipande weebiri ekikomera kyaffe kya katimba ne geeti enjeru oyingiraawo webisigadde bajja bifunira ku ssimu kati abasigadde twala tukwata akanamba kano ak'essimu kakulu nnyo akanamba k'essimu kano kakulu nnyo gye tuli ffenna kakati tulina akanamba ka WhatsApp ampuliriza funa owandiika batuwe ennamba zino tusobole okugenda okukola emirimu akanamba ka WhatsApp eno bw'osindikako ka message bw'osindika ka hayi bw'okasindikako bagenda kuwa ka message ako kakwatemu bw'okakwatamu tulina gurupu yaffe kwe tupostinga updates kati ku gurupu eyo gulumanga ogiyingira direct buli kimu kye tugenda okukola oba ogenda kuba ng'okifuna akanamba kali 0758 123 n'emisanvu esatu 7 kankadde mu 0758 123 ate akalala kaakati ennamba endala erizi eno ya Airtel 0704 231 665 eyo ennamba ya Airtel tusobola ogibaddiramu 0704 231 665 eyo ennamba ya Airtel netugenda n'ennamba ya MTN 0783 183 252 tugiddemu 0783 183 252 yes interviews tugenda kubeera nazo omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 tubasaba abavubuka mwenna mujje twogere n'emirimu emirala gyonna gye tutayogeddeeko tubeera nagyo gwejjanga ku ofiisi tujja kusobola okubriefinga ensonga eyo obeere ng'ogifuna tusobola okugenda tukole tweyiize kuba baatugamba nti emyaka gino nga tukyalina enviiri zino enzirugavu mwe tulina okukolera mu nviiri ziri enjeru bwe zinaabanga zizze enjeru zizigenda okujja nga zino enzirugavu zazikolera dda n'olwekyo emyaka tukoma ku myaka 4
myaka 4 emyaka 4 kakati nsuubira emyaka 4 tuba tetunagenda mu nviiri zaffe ziri enjeru. So beba Fresh Mind International buvano kati odda mu office nzirayo ku office tugambye nti abasooka okujja ebya registration bibyo byange genda okwata amasimu ag'abantu bafe bayambe taata neyanziza nnyo sebo twesiimye babayita bannaffe aba Fresh Mind International munnayuganda tugambye nti omwangu yatta enswa kikolerewo leero tokiwandowooza yakubiri. Mpulidde kamenya program Mpulidde kamenya tukyongeddemu ebinologo era nga kati yakuviirira ku saa 9 paka ku saa 10 ez'olweggulo nga totalaaga twetoloola tukuba torch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnyaffe Uganda wano ne wali wamu ne ssemazinga wa Africa yenna okukussa ne Bulaaya. Ekuleeteddwa Chebandu Islamic Primary School litendeka abaana empisa ez'obuntubulamu era ne bafuuka ekyomugaso mu ggwanga. Tulina masigidi abaana mwe basaalira era nga tulina ddene boarding nga twawandiisibwa mu minisitule y'ebyenjigiriza nga tulina ne center number ku sayidi zonna ey'eddiini n'ey'ensi. Tusomesa abaana ab'enzikiriza zonna era mu kisaawe ky'ebyenjigiriza tumayiddemu ddala emyaka 15 bweddu. Tutumbula ebitone by'abaana omuli okusamba omupiira, okubaka n'ebyomikono. Leeta omwana wo tumubangule, tumusomese, tumuyigirize ensinga bw'ettambula. Chebandu Islamic Primary School Nasana Wakiso Kazinga okumanya ebisingawo tukubire ku noti 75 33 32 44 oba ku noti 72 92 98 95. Chebandu Islamic Primary School Nasana Wakiso Kazinga. Kale tukkiriziganye munywanyi wange kyewadde n'otambula ne muzzukulu wa Kasujja nkuyingiza kati mu bisenge by'amakolero ag'entalo ggwanga lya Syria. Eno twolekedde mukwano okutunuulira embeera nga bweri mu ddwaniro. Basajja bayeekera newankubadde nga bakyalemeddeko bakkiriza nti abayaaye bakuba amaanyi nga gagatiddwa agatuuka okuba nga mukwano gwange gatabula ekintu. Ekitundu bakiyita Hama. Kino nakubulidde nga basajja mukwano gwange kati abayeekera akyabadde bagezaako okulubirira okulaba nga nakyo bakyeddiza oluvannyuma lw'okubanga baatwala jjo ly'abalamu ekitundu ekimanyiddwa nga Aleppo n'amagye aga Syria ne tulaba nga gakuba akaddannyuma ne gakyabulina. Abasajja bagambye nti amaanyi ge gamu n'obukodyo bwe tweyambisizza tusobola okuba nga tubuteeka ne ku kibuga kye bayita Hama. Asenga tuwamba Aleppo nga bwe twamuwambye ne tuwambirako Hama ne tutwala ne Idlib. Bano abasajja ab'eggwanga lya Syria tujja kubanga tubasobodde. Kale nno bugenzo okutuuka olunaku olwaleero ng'ekibalo ky'abasajja bakulu kyongedde okubanga bwekityo mukwano gwange akiyibwamu amazzi. Era mu kaseera kano mbiri dduka saakunaaba bafudde emirambo tubuuka mibuuke nga tugezaako okubanga tutaasa obulamu bwaffe. Abamu emmundu zituuse okubanga zituzitoowerera nnyo ne tuzisuula bbali ne tugamba lwakiri asobodde okudduka yeekweka mu musenyu ne yeekweka mu musenyu anti ebitundu bingi sayidi wano mukwano gwange bya ddongo. Kaakati n'embeera gy'owulira mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okubanga bagitwoleka ng'amagye ag'eggwanga erya Syria bwe gasobodde okuba nti ganunula ebitundu mukwano gwange eby'enjawulo ebyo ebirinaanye ekitundu ekimanyiddwa nga Hama. Ate ne batakoma ku ekyo ekibinja ky'abasajja bano abayeekera basobodde okuba nga bakikolamu omulimu bakigunze paka kitwalaganya mu kilomitazi 20 wabweru w'ekibuga Hama kyabadde bamaze okuba nga basemberedde. Kati n'obudde buno abasajja bakulu batugamba there are no more terrorists in the area. Obudde buno tewakyaliwo mutujju yenna. Tewakyaliwo akatujju konna kakabeere katono katya. Obutujju bwonna tumaze okubanga lwakiri tubugubaganyizza toyina gw'okyasobola kubanga osanga mu bitundu byonna ebirinanye Hama gyabadde bagezaako okwagala okubanga mukwano gwange batwala. Amawulire gatulaga nga abasajja ba Hayat Tahrir al-Shami abayagadde okubanga lwakiri bafuna kontro ey'ebitundu okubadde kye bayita Tuba. Tuba eno jja gisanga mu mambuka g'obuvanjuba obw'ekibuga kye bayita Hama. Ate nga nkubulidde nti Hama gwabadde bagala okubanga beddiza. Kati wano Tuba batugamba ko nga akatundu babadde bamaze okubanga bakawambye nga bakalina naye nti omuliro ogutuuse okubanga lwakiri mukwano gwange guseeka ebbuka naddala obudde bw'omusana gw'olunaku olwaleero ate gulese basajja
abasajja bakulu bano mu kitundu kino kye bayita Tuba n'ebitundu bwe bitono mu mukwano gwange bikirinaanye. Amajja g'eggwanga lya Syria gasoose ne gatulipootingira nga batulaga nti babadde basecuwalinze all the points ze babadde bamaze okubanga mukwano badvansinzeemu mu bitundu eby'omu mambuka g'obuvanjuba obw'ekitundu kino ekyehama mu distance yabadde ya kilometers 15. Ezo kilometers 15 kitegeeza kwabadde kusindiikiriza bayeekera ababadde basemberera ekibuga Hama mu mutima gwakyo abasajja ne bakuba okubaza kilometers 15. Kati we batuukidde okulaba nga Tuba ne bamutwala ne bamweddiza n'ebitundu bwe biti ebirala ng'abayeekera babongeddeyo pa kilometers 20 bwe gatyo nno malambirira okusira ku mawulire ge bayita Almayadin gano gavuddeyo kubanga mukwano gwe gatukakasizza nti okusinzira ku mbeera nga bwefaanana kati abantu ba bulijjo balabiddwako nga bagenda maaso n'okubanga mukwano gwange basagambiza wakati mu kwaniriza amajja ag'abannaffe aba gavumenti y'eggwanga erya Syria anti ng'abantu ba bulijjo tebabadde bamativu nakuba nti nno oba olyawo babeera wansi w'ekibinja ky'abasajja bano abayeekera abasinga obungi ku bantu bano ne wolaba nga beetamu abayeekera bano tebayinza kwerabira mwaka gwa 2012 2013 2014 baafiirwa abantu baabwe babasalanga nsingo nga bw'osala embuzi babatuusaako ebikolobero eby'ekitujju byali bingi kati osanga omutuuze nga nnyina mwe yafiira kitaawe mwe yafiira mutabani we yafiira mu mwaka 2013 2014 nga Daesh ne bana ba Nusra Front nga batonzeewo embeera kati beebo olunaku olwaliro abalina obusungu ku mitima ng'okuwulira abayeekera be bamu bano nga beeyubudde ne bakomawo mu nkuba empya abantu bagambye teri kisiraani mbwaza ku kyalo kubanga bafuna sapooti yaffe kati balabiddwako abantu nga bagezaako okuyisaamu takibira nkugambye bazikuumidde waggulu nga bagamba kimu nti takibir lwaki baaniriza amajja ag'eggwanga lya Syria gasobodde okubanga bwe gatyo nno mukwano gatwalaganya ekibondo kino ekyabayeekera ekibadde kimaze okubanga lwakiri mukwano gwange kibasalirako ddala mu bitundu ebyo era mukadde kano batulipootingira embeera ey'obukkakkamu batugamba ebitundu bino kati bizzemu okubanga bifuna obukkakkamu era kati emboozi z'osanga mu trading centers ziba zijjukira bujjukizi nti bano abasajja bamanyiira ag'okimanyi we bandiiridde enkoko yange yabadde wali eri mu kiyumba bwe twadduse nagenza okudda nga sebo baagisaze kwegamba y'emboozi gye batandise okubanga banyumya olunaku olwaleero lunaku lwakusatu budde bwa musana batugamba Syrian Air Force and their Russian allies basobodde okukola their heaviest strikes ku nkambi ne concentrations ezibaddemu abasajja bakulu bano abayeekera naddala ekibinja ekimanyiddwa nga kya Hayat ekibadde kyongedde okubanga lwakiri kifunga enkyonga mu bitundu bino nga baagala okubanga babiwambira ddala okubijja mu mikono egya gavumenti y'eggwanga erya Syria. Kale nno bino byonna bigenda okubanga bijja abasajja bakulu nga batugamba nti joint operation gye bakoze abalasa nga bali mu bbanga n'abasajja ba Syria nga bali wansi ku ttaka basobodde okubanga batajetinga armored vehicles ez'abagajambuzi bano basobodde okubanga bazikuba bwe zibadde nga ziddusibwa okuva mu ttauni gye bayita Moreke eri mambuka ag'ekitundu kino kyennyini kyekimu ekyehama kati bagenza okuwulira omuliro nga mukwano gwange gubasuuseeko ne bagamba tuzivuge tusooke tuve wano kati wakati mu kubanga bazivuga abasajja ne balyoka batajetinga nga beeyambisa endege ezibadde mu bwengula motoka 7 zikubiddwa era batubuulidde wano ebimu ku byokulwanyisa naddala ebyo bikanyuga ebyekumpola babadde babisibye dda ku motoka zino okuli zino nkubuliddeko armored vehicles waliwo ne zino ezibanga bwolaba pick-up ezo zi double cabin nazo nga abasajja bazisibyeko dda ebyuma bye beeyambisa okugezaako okubanga bakyankalanya enfo z'abasajja ab'amajja ag'eggwanga erya Syria batubuliddeyo kati batuuka okubanga bagattagatta omuwendo gw'abasajja bano abayeekera ogwakattibwa gutuuse mu bantu 1,600 ajjukira nti olutalo baalugulira ku pata lwa kusatu wiiki ewedde kitegeeza kitutandise wiiki ey'okubiri nti wiiki namba yo bamaze okubanga bagitadde wali ey'olutalo ng'eddwaniro lyongedde okubanga mukwano gwange eritabuka nnyo so kati bagamba bino tebinnagwa tukyeyongera mu maaso bino nno jjukira bigenze okubanga bijja nga amawanga ag'enjawulo gavuddeyo ne gagezaako okuba nti gakubirira mpola mpola gavumenti ya Saudi ekkiriza etule n'abasajja bateese bakkaanye tulabe ekiyinza okubanga lwakiri kikolebwa gavumenti ya musajja mukulu Tayyip Recep Erdogan yakulembera ggwanga lya Butuluki naye yagambye nti ffe twagala ebintu bibiri ekisookera ddala bombi batuule ku mmeeza
atwagala emmundu esirika ekyokubiri batuule ku mmeeza ate ne tusaba ne gavumenti ya Saadi ewulirize ensonga z'abano. Omutuluki ayogera bw'ati olw'ensonga waliwo agatambula nga galaga nti ebimu ku bibinja by'abasajja bano abalwanyi abaatanudde okuba nga balumbagana amagye g'eggwanga lya Syria ate balaga nga ssebo bantu abakkiriza mu ggwanga lya Butuluki. Omanyi bibaawo ebyo n'osanga eddwaniro naye nga lirimu ebibinja kumpi nga 6 naye nga buli kibinja kiriko mukwano gwange bw'ati akitembeeta mpola mpola. Aba Syrian Democratic Forces ab'omusajja w'eggwanga lya America ali mu kubatembeeta by'otulabanga ate ne tuba n'ekibinja ky'ennakubuliddeko abasajja ab'eggwanga lya Ukraine kibagezzaako nabo kubanga batembeeta mpola mpola. Kati ne gavumenti ya Butuluki batugamba eyina ekibinja ekyayo kyebadde ekozesa okugezzaako kubanga bweyete mukwano gwange ezuganya embeera. Kati ate kyekimu ku ebyo ebyalumbye kyova olabanga ttaka egamba twetaaga okuwuliziganya kubeerewo kw'ekisa gy'ekikulu ne gavumenti ya Saadi ekkirize kakkane ebifuba bireme kubanga ebyobuguma nnyo muwulirize abayeekera kye bagamba. Nkusiima nnyo buli lwokkiriza okubanga bw'otyo mukwano gwange otambula naffe ajjukira nti okyali ne nannyini waaka. Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna: banquet, meeting facilities, conference halls, wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuze enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobic, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Aba Century Properties tobasubwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne bannyabo ab'ebitiibwa nga nsinzira wano ku Radio Pal FM twala omukisa guno okubanjulira programu yaffe eyagonjoka omwaka guno 2024 tetandikanga ennaku z'omwezi 14 Desemba mpaka 28 Desemba inshallah. Wajja kuba programu ez'enjawulo mwe tusuubira okuba nti abaana baffe bajja kufunamu obukugu obw'enjawulo. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Gunjuka ne Pal FM nga lino lye bbanguliro ly'abawummuze bonna. Beera mwangu wandise omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 59 12 15 oba ku noti 7 noti 35 455. Gunjuka awagiddwa Macdon Snacks, Ship with Us ne It-Had International School. ne bitegekebwa 17 Pal FM ekkulu ly'omuntu wa bulijjo. Gano ge mawulire mbufunze ku Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutaba naffe abatuwuliriza wano ku 17 Pal FM kwali omuntu wa bulijjo. Gano ge mawulire mu bufunze ku ssaawa 10 ngoga kusomera nze Aminat Abdul Wahab. Eyali minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'okuteekateeka ebyenfuna n'enkulaakulana kati nga yakulira kampani ya BLB Limited ne kampani ereeta tulakita mu Uganda eya Akampa Uganda Limited. Oweekitiibwa Muhammadu Thobani akiiseeko embuga n'anyumyako ne Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku byenfuna. Oweekitiibwa Thobani awerekeddwako maneja we Hussein Hiji, omwogezi wa kampani Florence Kasule ne kitunzi Christine Nyasana. Ate ye minisita w'amawulire okukunga era omwogezi wa Buganda ow'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku Lwakatikkiro atuuzizza omwami wa Kabaka ow'essaza Buweekula Luweekula Andrew Sempijja Mukasa n'abamyuka be Deogracius Sajjabbi ne Ponsiano Kyambadde ku mbuga y'essaza e Buweekula e Kaweri. Minisita Kitooke ayambiddwako minisita wa gavumenti ez'ebitundu okulambula kwa Kabaka era avunaanyizibwa ku bantu ba Buganda ebweru Oweekitiibwa Joseph Kawuki.
ate ebyo nga bikyali awo minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga asabye bannayuganda okwongera okukuuma ettaka lyabwe n'okulirabirira nga baliwo ebigimusa. Kyagamba nti kyekimu ku bikendedde mu ttaka okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa mu 2021. Minisita Kyakulaga asuubizza nti gavumenti yakuleeta ennongoosereza mu mateeka n'ekigendererwa ky'okukuuma ettaka nga teritaataaganyiziddwa. Bino abyogeredde ku Media Center nga Uganda yeetegekera okukuza olunaku lw'ettaka olw'ensi yonna olw'okubawo enkya nga 5 December ku mulamwa ogugamba nti okufaayo era ettaka lyaffe n'okussaawo engeri y'okulirabiriramu n'okulikuuma. Agwe gabadde amawulire gaffe mu bufunze wano ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM ekwali omuntu wa bulijjo mbadde Aminat Abdulwahab okusomera program Mpulidde Kamenya ekyagenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keep to the station. 107.9 PAL FM. Adhan kuchikumsumvukatimizi PAL FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة PAL FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Edduwa ya Adhan ku 17.9 PAL FM.
ekkula ly'omuntu wa bulijjo. La ilaha illa Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim